olwaleero sirinzekka ate sirina omulungi Susan Makula Bujjingo luno lunaku lwanjawulo ndina omusumba owa House of Prayer Ministries ndine senkulu owa House senkulu bannange senkulu owa Salt Media nza mulina yatusedda mu nnyumba omusumba Aloysious Bujjingo tukusanyukidde nnyo dadi kakati singa mumpita Aloysious Bujjingo kyokka okusinga okunteekako ebintu nammwe byennyini bye mutasobola kwatula omusumba Aloysious Bujjingo lyeryo eddoboozi lyowulidde very good naye biri ebyasemanya biki bikoze bitya senkulu wa Salt Media mbiganye abiganye ate mbiganye namwe bibalemye okwogera balamusizaako mikono gyaffe abalungi abatuwuliriza mwasuzeeyo mutya abatuuse ku mirimo Mukama yeebazibwe abakosefu Katonda abakolemu omulimu abawonye tuli mu kisiibo kya nnaku 14 eno ye wiki yaffe esembayo wiki esembayo twagerangirira ku Sande nti egenda kuba yabyewunya egenda kuba ya mukisa era ndowooza ebyayo byeyogerera jo twabadde mulanchawa wakati eggulu ne lyoka ligaba enkuba naye nga akasana kadde kakutte wansi ne waggulu akafuufu kabadde kangi nnyo ekigenda ewala wetwogerera akafuufu kakkakkanye akakuba katonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubadde tukalindiridde era tubadde tukeetaaga so twebaza Mukama nti ekisibo kitambula bulungi olwaleero lunaku lwakubiri naye nga tugenda ku anointinga ne leero n'enkya ku lwokusatu ne ku lwokuna ne ku lwokutaano olwokutaano tuba ne service ey'amaanyi yebeera efundikidde mu wiiki eya Friday ba special Friday ate nga letugenda okuba ne night prayer yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo mu mwezi gwa January yesembayo ne mu kisiibo esaana endala eziri mu maaso gaffe ezo tujja kuzireka tujja kubanga Friday ezo tubeerako ewaka ne tussaamu enjiri nga bw'ebeera etambudde ku Kanani naye nga night prayer twafuna esooka yatambula bulungi eya Friday wedde eno yegenda okusembayo togisubwa then ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 15 tulyoke tumaliririze ddala ekisiibo eky'ennaku 14 ekiguliddewo ddala omwaka tulyoke tukimalirize nja ku anointinga buli muntu nga bw'onootuuka Katonda akuteekeko omukono gwe Katonda akutambuze mu mwaka ng'owangula tetusobola bagamba nti ebisoomooza tebijja kubaawo ebisoomooza bijja kubaawo naye ekirungi bw'oba omaze okufukibwako amafuta otambulira mu maanyi agaabo abaafukibwako amafuta Dawudi bw'amala okufukibwako amafuta mu Bakolinso ekisooka si Bakolinso Mukama asaasire nva ku Salt TV kati nzize ne Bakolinso wa Salt TV Dawudi bw'amala okufukibwako amafuta mu Samwiri ekisooka esula ya 16 obikuddeyo Samwiri ekisooka 1 Samuel chapter 16 verse 12 to 13 Samwiri ekisooka esula 16 olwo 12 n'atuma n'amuyingiza era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyogombebwa okutunuulirwa Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeko amafuta kubanga ye wuuyo 13 awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Lama kaakati mulembe ogwo kontene yali eriwo galinga mayembe ga nsolo amayembe g'ensolo gabeeramu ebituli era bw'okirongoosa obulungi it is a good container okay. e, kati emirembe gize giwanyisiganya. Bw'oba omaze okufukibwako amafuta otambulira mu maanyi agaabo abaafukibwako amafuta
waliwo emirembe nga abantu ebintu babitereka mu mayembe ago ne wabawo emirembe ne bazuula nti waliwo n'omuti gwe bayita ebbanda ne banda no lirimu ekituli era nze gwe mulembe gwange ogwo tukulanga omunnyo ne banda baliterekamu banda literekera ddala kyoyagala kyona okuterekamu naye kati bwe tuddayo mu mulembe gwa Samwiri nabbi ejjembe ly'ensolo lyali lirongoosebwa ne baterekamu amafuta agaga olive oil kati amafuta agaga olive oil bwagolokoka mukama nga amugambye nti yoyo n'akwata amafuta n'agafuka ku mutwe gwa Dawudi Lusomo 13 Samwiri ekisooka essula ya 16 olunyiriri lwa 13 awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Lama butereevu kati kyekyo kyenkola waliwo abaali bambuuza nti lwaki tokyakwata mafuta mu ngalo zo n'ogateeka ku mutwe gw'omuntu nakyo kiba kirungi okwata amafuta nenga kuteekako era kiba kirungi naawe okwata amafuta n'ogesaako naye ekisingako obulungi nze kwe kukwata konteyina ebeerawo mu biro ebiro bino bye tulimu birina containers za ngeri nyingi kati ekikulu nti content alimu olive oil naye nze agenda okikola Mukama yanonda amafuta ago gasabiddwa gatuukanye n'ekyo kye gateekeddwa okukola kati bwe nkuteekako amafuta ku mutwe Katonda nga akuwa omwoyo we omwoyo wa Mukama abamala okukka ku bulamu bwo emyoyo giba tegisobola kuwangula ne bwe giba giri mu bannaggwano jijja kujja gyerijje naye tegisobola kuwangula tegisobola okusoomozebwa kujja kubawo mu mwaka abalala bonna bajja kubanga batyera nga badduka naye gwe yeetaba mu kusaba kuno ku Canaan Land n'ofukibwako amafuta omusajja wa Katonda n'akwata eccupa ey'amafuta n'akufukako amafuta ku mutwe gogenda kuba wanjawulo ebisoomooza tebakulimba nti waliwo omuntu ayina ebirungi byakola oba ebyomugaso naye nga ebisoomooza tebijja kumujjira birina okujja kati Samwiri ekisooka essula y'e17 tugendeyo ku lwa 40 Samwiri ekisooka essula ya 17 Samwiri ekisooka essula 17 olunyiriri olwa 40 naddira omuggo gwe mu mukono gwe ne yeerondera amayinja amaweweevu 5 mu kagga n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe n'asemberera Omufirisuuti olwanamu olumu awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja yatwalanga engabo n'amukulembera olwanamu 2 awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga nga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi ng'era bwe yabadde atunula nga bamussaako amafuta kifaananyi tekikyuse soma amunyoomye olwanamu 3 Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be abantu betugendamu bayina bakatonda abaabwe naye ffe tulina katonda bo balina abaabwe era yakolimira Dawudi eri baani bakatonda be soma olwanamu 4 Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti jangu gyendi ngabira omubiri gwo ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko ebyo byonna bikyali bigambo olwanamu 5 awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti ojja gyendi n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze
njija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye, Katonda ow'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Olwanamu 6. Leero Mukama anaakugabula mu mikono gwange, era naakukuba n'enkuggyako omutwe gwo, era nnaagabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko, emirambo gy'eggye ly'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Soma. Olwanamu 7. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu. Kubanga olutalo lwa Mukama, naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Olwanamu 8. Awo olwatuuka Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera okusisinkana ne Dawudi. Awo Dawudi n'ayanguwa n'adduka mbiro eri eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Olwanamu 9. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye, n'aggyamu ejjinja, n'alivuumuula, n'akuba Omufirisuuti ekyenyi. Ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye, n'agwa amaaso ge wansi. Olwa50. Awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja, n'akuba Omufirisuuti n'amutta, naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Olwa51. Awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti, n'addira ekitala kye n'akisowola mu kiraato kyakyo, n'amutta, n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde ne badduka. Olwa52. Awo abasajja ba Isirayiri n'Abayuda ne bagolokoka, ne boogerera waggulu, ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abaafumitibwa ebiwundu ne bagwa ku kkubo eridda e Salayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Olwa53. Abaana ba Isirayiri ne baleka okugoberera Abafirisuuti, ne bakomawo ne banyaga olusiisira lwabwe. Olwa54. Awo Dawudi n'addira omutwe gw'Omufirisuuti n'agutwala e Yerusaalemi, naye n'ateeka ebyokulwanyisa bye mu weema ye. Olwa55. Era Sawulo bwe yalaba Dawudi ng'afuluma okulwana n'Omufirisuuti, n'agamba Abuneeri omukulu w'eggye nti, Abuneeri, omulenzi ono ye mwana waani? Abuneeri n'ayogera nti, nga ggwe bw'oli omulamu, ayi kabaka, simanyi. Olwa56. Kabaka n'ayogera nti, buuza kitaawe w'omuvubuka oyo bw'ali. Olwa57. Awo Dawudi bwe yali akomawo ng'assa Omufirisuuti, Abuneeri n'amutwala n'amuleeta eri Sawulo ng'alina omutwe gw'Omufirisuuti mu mukono gwe. Olwa58. Sawulo n'amugamba nti, gw'oli mwana waani mulenzi? Dawudi n'addamu nti, nze ndi mwana wa muddu wo Yese Omubesirekemu. Bagamba batyawo ebyo bye muwulidde, ebyo Mukama yabyogera. So Samuel ekisooka essola ya 16 Dawudi afukibwako amafuta. Samuel ekisooka essola ya 17 Dawudi ayingira mu lutalo. Olutalo lwayingiramu alwanagana na kinnaggwano kimukolimidde eri Katonda be. Naye n'akibuulira nti ojja gye ndi ne balubaalebo n'ekitala n'effumu n'olunyago, naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama omukulu w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Awo wennyini we tugenda okusimbula, oli yajja n'akolima nga ayita mu bakatonda be. Dawudi n'ajja mu linnya lya Katonda ow'eggye erya Isirayiri. Tosobola kutya bayina ba Katonda ng'ofukiddwako amafuta aga Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ye enjawulo eyaliwo. Era abantu bano abayina ba Katonda bakangakanga nnyo. Kubanga era ono muwulidde ayogera bingi. Ojja gye ndi okutta amayinja, okutte bikimuggo
ompitambwa ngenda kutta olwaleero nkuwa ennyonyezo mu bbanga era n'amukolimira eri bakatonda be n'amala okwogera bw'atyo Dawudi n'amugamba nti naye otidde ojja gyendiraba ebintu byokka by'ositudde okutta ekitala okutta effumu okutta olunyago naye nze nzijja mu linnya lya Mukama. So omwaka kirungi ogutandika ng'ofukiddwako amafuta kubanga tebakulima nti oliba n'okwolesebwa naye n'otofuna abakusoomooza. Okwolesebwa gye kukoma obunene ye sayizi y'omulabe. Yes. Okwolesebwa gye kukoma obunene ye sayizi y'omulabe. Alina okubeera proportional n'ekyo ekinene butereevu asobole okulemesa obulungi. Omulabe waateekwa kugira mu sayizi ya birooto byo. Naye ekisingako mu byonna Katonda ali waggulu mu bunene oba buli ekikulumba. The one who gives us visions is greater and mightier than any adversary. Bible bwegamba nti kasolo olunene lukuggulirwawo abalabe nga beesomba. Bakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri olw'omwenda. Bakolinse ekisooka nga wakamala ebikola by'abatume bwepa n'omala Abaruumi odda ku Bakolinso. Bakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri lwa mwenda. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Mwebale kubeera ku social media, mwebale kujagala, mwebale kutwagala. Somawo. Abakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri lwa meka? Olw'omwenda. Olunyiriri lwa mwenda. Kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi. Luddemu emirundi 3 aluwulira aleme kuloza nti bintu byakuseeyeeya. Abakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri lwa mwenda. Kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi. Kanduddemu. Abakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri lwa mwenda. Kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi. Very good. If an effective and a great door has opened to you, expect many adversaries. Kyateeka abantu bangi abataagala kunoonya Katonda abakozese. Abanoonya Katonda gwakozesa nga babayita ba tiimu kulemesa. Tiimu kulemesa yo eteekwa buteekwa kulabikako kasita wabawo ebyokukola. Tugisuubira. Oteekwa ogisuubira era bw'olaba nga byokola tewali alemesa teweewaana. Togamba nti ba Bujjingo oba basaba Katonda kibabeere n'ebizibu bingi buli kaseera. Naye nze eno gye ndisinda bizibu. Gwobeera kaweweevu weeraliikirira. You are doing a lot of nothing. If you are doing something, expect many adversaries. Era nze ntera obbabuulira nti bw'obanga oyina ennyumba yo gy'ozimba oba mu kibuga oba mu kyalo ne wabulawo aloopa eri ab'obuyinza nti waliwo ennyumba ezimbibwa bajja bawambe emyiko bawambe wirubaalo bawambe biki bakubira akasimu nti batusazeeko tudduse naye ebintu babitu tebigenze kugombolola. Bw'olaba ennyumba ng'etuuse ku wall plate nga teriiko agibuuza nti ani azima no pulaani eriwa biki biki. Kkiriza ofiirwe ssente ezo ennyumba eyo gikoone. Wabeerawo ekikyamu. Teba nnungi. Obeera ofaanaganira ddala n'omulalu adda ku mabbali g'ekkubo wadde ali mu poloti ya muntu n'atandika okusiba ebiveera bye wagenda okwebakaawo
nanyini poloti talwana naye n'abalaba tebasobola kuyita babuyinza bamuleka bulesi bajje bagobewo omuntu ali mu kuzimbawo ekintu awo omanya bumanya nti byokola bikyamu bya kiralu tebirina makulu okay bw'obeera mu kyalo gye batavunaana ba state council oba ba town council ne wabulawo asuula omulambo gw'embwa w'ozimba enjuuyo oba asuulawo ebyonziira okulemesa enju naawe gijjeewo kubanga abamu tuzimba mu bitundu ebivunaanyizibwa mu mateeka abalala bazimba eyo ng'amateeka gyegali naye nga tegali that effective so bw'olaba nga wesitulidde ennyumba yo gipimyawo naye nga tewali wagiroga tebasaliddewo omusaayi ebintu bibyo badde otaddewo bizimbule mangu tebirina makulu oba tolina akuloga okusinziira ku bayibuli kaligenda mu maaso kasoba nga tulinayo mulogo teri muntu abulwa tulootu afulume nga yeeyambudde oba tolina akuloga tolina afuuwa mindi olwokola biki mu nsi muno balumya omutima bw'obategeera nti bakufuuyira emmindi balumya omutima bw'obategeera nti bakuloga balumya omutima bw'obategeera nti bakulemesa baagala ofiirwe baagala ofe baagala oveewo baagala relevance eyo balumya omutima naye wuliriza enjiri y'omusumba Bujjingo ogumengako sanyuka nti kyokoze kisiikudde emmeeme ya Saitwani n'abamukkiririzaamu bonna tebakyasobola kusetolinga. They are working towards your downfall, yet that is their own downfall because they are adding nothing on what they are supposed to do. Tebena kye bagatta ku bye bateekeddwa kukola ebyabwe bikka busi olunaku omuntu lwakufiira ku mulimu n'amala ennaku bbiri ng'agenza okunoonya eddogo gw'oba oli mu kutunda agenda okuddanga ne item gy'obadde toyina ogifunye ate gye yalitunze abadde taliiwo yagenda kuloga kati mu ngeri zonna tolina bw'oyinza kubanga okola ekintu nga kirungi n'otafuna aloga abalabe bateekwa okujja ate be bamanya bye bajja nabyo era si gwe olonda abalabe si ffe twerondera abalabe kino njagala omuntu akitegere kimuggweremu si ffe twerondera abalabe abakuwalana mu kika kyo wandironzeyo abasinga obunafu bwe weesobolera abakuwalana ku mulimu wandironzeyo abasinga obunafu bwe weesobolera naye kubanga si gwe ogenda okubasobola wangi kubanga si gwe ogenda okubasobola wabula bagenda kubanga balwanagana ne Katonda baleke bagire mu size gye baagala okugiramu fete tulina kutya size y'abalabe abaze gw'owulira Dawudi atidde bwesize Katonda saba Katonda tola amafuta ga Katonda kola emirimu awayogera musajja afukibwako amafuta tamanyi Paulo segeraageranya naye mu mafuta naye akugambye nti kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwa oba lunziguliddwawo era abalabe bange bangi. The more you become relevant, the more you get enemies. The more you go higher, the more they fight you. Kubanga awo buli wa mutima mu byakulaba kubanga oyambuse waggulu. Buli wolinnye ddala buli omunga waliwo abatakulaba kubanga tonavaayo. Naye bw'otandika okulinnya n'abadde talina kuloga naye alina okuloga kubanga kati akulabye oli obadde takulaba ate balina bubeezi mutima mubi ky'oba ogumirako gwawulira mu programu eno eyatambula n'okumanya nti Katonda agenda okukugulirawo enzigi ezo abalogo bonna baba tebakyali mu mbuto baba baazaalibwa ddera nga abantu bakulu naye n'abalaba nga tebajja kusobola n'asalawo gwe gw'abaggulirawo enzigi ezo kaakati obanga baabazuulamu obutasobola era balimu omwoyo gw'obutasobola kukulemesa
babeera baaliwo. Anybody that is not capable cannot be capable on you. Wow. A loser is a loser whether he has lied down, standing, sleeping or walking. He's a loser. If somebody has an anointing to lose, he cannot have victory on you. Wow. Omuntu babanga aliko omwoyo gw'okulemwa ate kugwe si kwaba agenda okuwangulira. Abalemwa ati bakutiisanga bakangakanga ne bwe beegatta bangi. Already abeera yalemwa. Bonna kulemerwa plus kulemerwa plus kulemerwa plus kulemerwa. At the end of the equation equals kulemerwa. Ate ng'eyeyongeddeko n'obungi. Kulemerwa kati ate banene. No multiplying ejja kufuuka bufuusi squared. Butereevu. Naye ngera kulemererwa. Esigala kulemererwa. Yeah. So, please, ampuliriza. Don't disappoint God. Because when God chose you to do what you are supposed to do, or what you are doing, when God was opening for you that door, He put trust in you. He trusted you that you will make it. Don't disappoint God by running away because of the adversaries. Don't give up on what God has called you to do. The enemy is a loser. Whoever is fighting a called person is fighting a lost battle. It is just a matter of time. Buli arwanagana n'aliko okuyitibwa arwana olutalo lwe yaluzinga edda nga talaba naddutandika wadde alabika nga asimbye emirandira aba yeerimba. Bayibuli eyogera mu Zabbuli ya 37 olwa 35 n'olwa 36. Zabbuli ya 37, Psalms 37 verse 35 to 36. Psalms 37. Yes. Zabbuli ya 37 olwa 35 n'olwa 36. Zabbuli ya 37 olunyiriro lwa 35. Nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze mu ttaka lyagwo. Ruddemu. Olwa 35. Zabbuli ya 37 olunyiriri lwa 35. Nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Ruddemu ogwokusatu. Zabbuli ya 37 olunyiriri lwa 35. Nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Kati genda ku lwa 36. Olwa 36. Naye bwe baayita laba taliiwo. Ruddemu. Naye bwe baayita laba taliiwo era namunoonya naye teyalabika. Ruddemu. Zabbuli ya 37 olunyiriri lwa 36. Naye bwe baayita laba taliiwo era namunoonya naye teyalabika. N'olwekyo omubi ayinza okulaga nti alina obuyinza eri okwetwogera naye kati ng'ebigambo ebyamuweereddwa bigamba nja kukulemesa, nkulemese ne Kampala, nkulemese ne wamwe mu kyalo. Kati olwakusindikawa akulemese mu Kampala ne mu kyalo ate n'atandikako n'olaba ngo bigenda bikwonoonekera. Don't despair. Togwa mu maanyi. Ababi bwe batyo bwe babeera ng'agulumidde ng'omuti ogumeze mu ttaka lyabwe. Ababi babeera ng'omuti ogwagwa awantu watuufu we guteekwa okubeera. Eyo chapter esooka. Chapter 2 omubi abula n'onoonya ng'olinga agandi kyennoonya nkyagala kubanga okunoonya kulina kukwatagana na by'oyagala. Naye omubi abula n'omunoonya n'abula n'atalabika. Era atugambye teyalabika. Era namunoonya naye teyalabika. Lwaki omuntu abeera anoonya omubi? Mpeereza
yatumye malayika we namponya omubwa bw'empologoma kubanga maaso ge saalabikanga ndiko akabi ate ne maaso go saaliko kabi 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 maaso go saaliko kabaka nadduka n'ayita abajjawo amayinja ne balijjawo ne bajjayo Daniel nga taliiko kamogo Bible ngamba nga taliiko kamogo ne banoonya bonna abasuze mu pati tumumaze ne babasuulayo n'abaana baabwe ekyovola bakatona bw'aba asimbula omubi amusimbulira ddala n'ensigo yonna n'agimalawo kyovola abantu olyaga nanoonya n'embulwa amugjawo ne buli kimukwatako kyonna na buli ekimukwatako kyonna n'akijjawo nsaba katonda abatuuliriza twesige katonda oyo nsaba katonda twesige. I ask all of us me and you to put our trust in God because he is the same God, the God who fought for Daniel, the God who fought for Shadrach, Meshach and Abednego. He is the same God that we serve. We don't serve gods, we serve a living God. And by virtue of serving the living God, he's going to do the same. Beakola luli. Achabikola ne kakano. Achabikola eri abo abamutegeera. Nsaba tumutegeera okuyita mu kigambo kye si gw'osoosa okubonaabona. Teweekolimira. Oli bw'aba akutaddeko akanyaga akayitiridde. Alinga omutwe ogwamera ku ttaka lyagwo. Amaanyi osobola gajja mu Katonda mukaaga n'amuwona. Olwaleero agulumidde alinga omutwe ogwamera ku ttaka lyagwo amalagala gonna green. The enemy is blossoming. Naye agenda kukala omulundi ogwo. Agenda kukala omulundi gumu. Njogera n'abantu nga byenjogera bijjudde amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Tuli wakati mu kusaba n'okusiiba. Teweesalira musango togamba naye nze Mukama nakola kikale sooka ombulire kye nakola. Omubi ajja lwa nsonga egi Katonda akuguliddewo enzigi. Katonda kasitaggula enzigi. Omubi ng'ajja. Ekyo kitubulire tubeere nga tubasuubira. Oteekwa basuubira bw'oba tobalaba then waliwo obuzibu awo. Ababeera nange mu prayer circles zange nabagamba nga tukola enkuŋŋaana 7 nga ziringita buyiringisi. Nembagamba nga tugenda ku lukuŋŋaana lw'ekkololo. Nembagamba ne twakola Good Friday neekwata nnyo. Ne tukola 40 portals enkuba sigiraba nga kusoomooza. 40 portal n'akwata nnyo. Ne tukola kaceeka n'akwata nnyo. Omubi yeekweseewa. Kuba tetuli mu kumuwa mmere. Lindako. Wali weebuza ng'olabira ddala waliwo ekikyamu. Nga ndabawo ekikyamu. If you don't see the devil, then you are at par with the devil. Can I repeat that? Repeat. If you don't see the devil in every progress that you are having, then you may be at par with the devil. Kubanga anakulwanyisa nga ate mutambula mwenna. So omuntu amutegeevera ow'omwoyo. Bw'olaba successing after success, success after success, success after success, olina okwebuuza nti sitaani aliwa? Nkola bya sitaani? Nanti ki? Sitaani aliwa?
abali nawe yekwese era group yange je tusaba nayo nabagamba nti tusabe nnyo wonna we yekwese bwavaayo tumuwangule kubanga bye tukola bya Katonda so ne tukola olukuŋŋaana lulungi ekkololo tuba tuliawo nga kibuyaga tazenga alimone kibuyagoyo bannange ebintu ekitutu ekiteekeddwawo okumala wiiki namba kifuumuuke kibuyaga naye dadi kansooke nkubuuze obuvumu wabujjawo obusigala ng'okyayimiriddemu oyo kibuyaga yali akunta n'osigalako ku kituuti nabujja mu Yesu kubanga Yesu yayimirira ku nnyanja n'agamba ennyanja nti teeka era saali na kigambo kirala Yesu ye mujulizi wange sina kigambo kyavanga mu kamwa kange okujjako mugamba nti gwe yalagira omuyaga nti teeka lagira omuyaga guno guteeke gwe yalagira omuyaga nti teeka lagira omuyaga guno guteeke gwe yagamba ennyanja nti be still era wali tuyinza kumatiza kuvayo ng'omuyaga gukyaliwo nga Yesu mulamu awo sitaani oteekwa okunoonya ali ludda wange osucceeding ebintu bye tukola binene era olabo bwe twamuwangula emisana kololo n'abaamu ekitabangamu najjula okuva gy'atandikira paka gy'akoma and that was a small sample kubanga millions and millions of people attended through their houses. True. Yeah. Bw'obanga olaba nti olina successes zitambula olinga ali ku museeto gokka manya waliwo ekikyamu. Yes, bw'olaba nga kyokola kinene nenga omulabe tomulaba waali kebera yongeramu mu kusaba Katonda akubikulira omulaba aliwa kubanga bibiri kale great doors, big assignments, big enemies, adversaries. True. Mulaba ateekwa buteekwa kulumba. Paulo talimba. Paulo bw'agamba nti kubanga olujja olunene lunziguliddwawo era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi naye abalabe tobatyanga kubanga Katonda tasobola kukugulirawo ng'ate bo tabalabye. God is all knowing. Katonda byonna abimanyi kubanga byonna abimanyi kyova olina okwekuumira mu maaso ge buli ekijja kimunnyonnyole buli kimu kimunnyonnyole ate olunaku oyogedde kannyumidde agenda okukolera ekintu oba okugulira olujja olwo abalaba abeera ye yabalabye dda basooka okulaba baani bekinanyiiza bekinaanuguuna bekina bonna bamutegeeze butegeeza kasitoka aba yabalabye dda muloopere ndabyeko wano ng'omuloopera sikutya kubanga ye abeera ako kakulu nnyo abeera yabalabye dda aba yabalabye dda naye by principle Katonda ayagala tumusinze tumutendereze tumusabe. Kakati Katonda bw'akuwanga ekintu ate teweefuula independent. You still depend on him. Independence yonna gye tusaba mu independence night n'ebirala byonna tetusaba kubeera independent from God. Tusaba kubeera independent from the oppressor. Yeah. Not to be independent from God. So bw'omala ebbanga nga tonakyogere na Katonda otoba nabyo omanyi wano wengambira nti Yesu n'agamba ennyanja nti teeka. Omanyi nti abatume basooka ne basiriwala baali ne Yesu mu lyato ennyanja esiikuuka. Yeah. Baagala kwefuula nti abamu ku bo ba Petero balunnyanja mbu bamanyi babadiringa n'ennyanja ne basena amazzi babayiwa ne basena amazzi begeeyongera ne basena amazzi bebeyongera ne basena amazzi bebeyongera amaato eryato ne lituuka okuba kati nga bagenda ogamba Yesu nga it is almost late tufa gwe weebase bwebasi tufa naye Yesu weebase nga balinga n'abamukolemera kale gwe weebase katugende kasa. But talk about it. Chogereko. Deka kwefuula independent.
Olya no struggling abali nga struggling naye nannyini nnyanja walya. Eryato lyatuka okubanga ne bwe basena tebachenda kibalitolako. Ne bali kaba muzukusa. Ndiwe yazukuka. Yali teyabase yali abalese. Tewali mukazi wa amaanyi, tewali musajja wa amaanyi nga tokyetaaga Katonda mu bulamu bwo. Weetaaga Mukama. Oba bigenda bulungi weetaaga Mukama. Oba birimu okusoomozebwa weetaaga Mukama. Era bwe yasituka tiyabanyega kigambo. Bana abamu buleminga webase tufa kyokka webase. Bwe yasituka n'agamba ennyanja nti be still. Ennyanja n'etereera eryato ne libanga ngeri tanaba nafuna buzibu bwonna. Ne bagandi usoma story tulina ani ono ojjajja esomera tulina ani ono Katonda tagwa yetozaga namumalayo. Tewali kipya nnyo kuye byonna bimala. Kati ekyo olwo yalimu mu lyato ne wabawo yabaleka n'abagamba bawunguke bagene emitala weri yajja. Batuuka mu makkati omuyaga ne gubafutuka mu maaso. Omuyaga teguva mabega kubanga beguva mabega guba kwongera mu maaso. Guyina kuva mu maaso. Gukulemese. Omuyaga tegutegeeza nti Yesu takulaba. Era yabalaba. Ne ba struggling ne bamanya nti kulululuka tufudde kubanga luli wakiri yalagira ennyanja eteeke. Twali naye mu lyato. Naye kati taliwo. Dabo bwe ennyanja bwe tutabukira nga tuli buziba. Nga taliimu. Ne balabira ddala nga bawedde. Najja nga atambula ku bigere. Ku nnyanja nga yaguwa. Akati okuwanula kw'abantu. Tebakkiriza ni Katonda atambulira ku nnyanja gye yeetondera. Ne baga nti ogwo musambwa. Mukasa ayingiddewo. Nnyanja obedda yagisiikula n'ogisiikula mukasa w'ennyanja. Ndabanga bonna ebirowoozo byali ku musambwa ky'ova olaba bw'atuuka abagamba siri muzimu. Omuzimu teguba na nnyama. Petro n'aga nti obanga toli muzimu nga gwe Yesu ngamba nzije. Yesu n'amugamba jangu. Petro n'atambula ku mazzi ekigere kimu bibiri bisatu asonga eri Yesu. Ag'obuntu nekadda najjukira nti atambulira ku mazzi tekuli seminti. N'atandika okukka. Yasooka n'atambula. Petero yasimba ekigere ku mazzi. N'ekyokubiri n'asimba olutanga yolekere wali Yesu. Kati tulina okuba bwe twatufundikira tuteme kuyingira mu program ndala. Oyina okwewalaako obuntu. Akobuntu akonke. Leka Katonda yaba akutegeerera all the time. Katonda atutegeera. Buli lwe tudda mu magezi gaffe omulaba atukuba. Tulabanga Katonda akeereyo tukolera. Tulabanga Katonda atuvuddemu. Akobuntu kano ke kagira Petero n'atandika okwo. Akobuntu buli lwe kajja soma engero sula ya 3:6 Proverbs chapter 3 verse 5. Akobuntu butemu bwennyini. Proverbs engero essula ya 3 olunyiriri olwokutaano. Olunyiriri lwa 5. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So teweesigamanga ku kutegeera kw'ogwe. Kasi toogamba ntegeera ng'owedde. Fe abalokole abantu batuyita balalu. Kasi toogamba nti ntegeera. Kasi toogamba nti ntegeera ng'owedde. Sirimu tasobola kuwona fanno. Katonda tasobola kansa. Kati kansa ye Katonda oba Katonda ye Katonda. Ddamu olunyiri olusome obedde nyiri olusome emirundi 3. Okay, engero essula ya 3 ndadi olina kwogambye kasitolo ogamba nti ntegeera ng'owedde. Engero essula ya 3 olunyiriri lwa 5. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Gwonna. Teweesigamanga ku kutegeera kw'ogwe. Yes. Trust in the Lord with all your heart. Don't leave your heart at any percentage of your own knowledge. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasitoga nti mbitegeera ng'owedde.
ako kansigaddemu nawe kakusigalemu kasito otandika nti ntegeera ng'omanya owedde era abantu bangi bwe batyo bafuna obuzibu bamugamba nti naye awo oyinza ogwa mumbi naga nti wa nyina kondomu nze mbitegeera simanyi okiwulidde bwe buzibu obwo abantu beefuula bagezi wakati mu ddenja bagamba mbu sitya ddenja naye ewaffe ebuddu sisobola kuva ku mpewo nga soogedde ku kigambo ewaffe e Masaka bagamba nti ennyanja etagimanyidde obadde ogenda kunswaza nnyo nga tusobola kuddamu ekyo ennyanja etagimanyidde buli lw'olinnya ku nnyanja weesige Katonda kubanga agimanyidde gwetta buli lw'olinnya ku nnyanja weesige Katonda kubanga etagimanyidde. The moment you lean on your own understanding in this world without God, you are finished. Tambula n'okumanya tetugikoze. Susan Makula Bujjingo tumutumiddeko yebala okumpa akatebe olunaku olwaleero. Nsaba okwata essimu yo atuuliriza wonna wooli tuzimbire Mukama. Nange njikutte. Nsaba okwata essimu yo wonna wooli atuuliriza tuzimbire Katonda omulamu. Tuzimbire Mukama. Essimu yo nyiga star 291 hash star 291 hash star 291 hash nange njinyize bulungi nnyo wano. Okay. Engamba pay merchant code option 2 jengezeeko merchant code yaffe tugenda kuteeka mu 1070 njitaddemu. Okay. Ngamba enter amount nze nyinako 5 jange wano jengenda okuteekako. Ntaddemu 5 enter amount zange sigenda zoogera. Embuuza reason ngenda kuteeka mu Pentagoni. Njimaze Pentagoni. Ngamba press on to confirm. Pentade mu Pentagoni emitwalo 5 ngamba House of Prime Ministers International merchant code 1070 via mobile money from my number. Nengamba kati pressing 1 to confirm. Pressing the 1 to confirm. 1 to confirm. Yes. Your transaction has been received, is being processed. Kati ngamba nti you are paying Stanbic Bank Uganda Limited emitwalo 5 fee. Nebakujjako akasente katono nnyo 5 enter your pin code. Kati ngenda kuteeka mu pin code yange. Pin code yo togisharinga na muntu yenna. Maso kuteeka mu pin code yange. Ndoza nawe otadde mu pin code yo erudde eyo. Okay. Mazo kuteeka mu pin code yange. Nawe ndozo mazo kuteeka mu pin code yo erudde eyo. Kakati empereza ka message nengamba nti mazo kuteekayo egamba etya dear customer your merchant payment of emitwalo 5 of House of Prayer Ministries International ku namba eyo Pentagoni omaze okuziteekayo. Basi bweto betujja okuzimba kampeni eno tugitambuza okumala emyezi 6. Nze ntaddeyo 5 ate nja kuddamu era nteekeyo. Naye osobola okuteekayo 2 oba 10 oba 5 kyonna nga kyoba oyagadde okuteekayo. Zonna zizimba. Ono ow'essimu olabika ayagala kulagira ddala nti sente nzitaddeyo. Sente nzitaddeyo ziizo. Ezange sigenda zimulaga. Enkola nyangu nnyo nti mu second obaza okuzimba. Njagala okwanukula abantu ababadde bangamba olwabadde bangamba Musumba twagala kuleeta olole ya seminti Musumba twagala kuleeta awo tipa y'amayinja. Mukwano tetutwala materials, tutwala sente zokka. Kunganya sente zoboleeta kampuni gye tuli kwasa ebintu
je tuli kwasa contract okutuzimbira Pentagon yemanyiwa werigulanga material okuzimba kuno kunene nnyo tuzimba ekintu kya buwumbi bungi tekibanga mu Africa nolecho kyawukana n'enzimba gye tumanyi toleeta muti toleeta mutayimbwa toleeta kasawo ka seminti ekyo kyoyagala okuleeta kijemu sente otekeyo sente ngoli joli obozirete ku Canaan sabira mwenna abali ku social media abawaddeyo sente ez'okuzimba tukyawayo fenna tukemezo mukaga ligiri gwayo ensolo za mukama ngero zisumulula mukati mukisaba kuno n'okusiiba mbasabira omukisa mu linnya lya Yesu Katonda abawe obuwanguzi ku buli Goliath ali maaso gammwe Katonda abawe obuwanguzi ku buli mulabe ayimirira olwenzigi ennene ezibaguliddwawo Katonda abawe obuwanguzi ku buli mulabe yenna mu linnya lya mukama Yesu ebirooto byammwe Katonda mwene abituukirize mu Kristo Yesu mukama ffe amina mbesunze ngenze mulanchawa ngenda kuba no intinga mwena bagenda okujja enkuba oba musana bekite bigana ngagenda ku church program yo togisazangamu okubanga akafaananyi nisinga mandwa yabaddambise abantu batya sitani awo benkuba obacho obachibayino genda naye ku Katonda gandu njagenda encha kasitala nchawa zikyaliyo Katonda musenga mu ekitiibwa okusinga byonna byomanyi mu nsi night prayer lwakutaano no kusane mwena tubayise sibabuliddeeko nti nga enaku z'omwezi 29 guno omwezi lwa Sunday tulikola Thanksgiving yaffe tuwezeze emyaka 12 myaka 12 mpulidde akaba nayogera ku makya nti emyaka 12 Yesu bwe yagikoona bwe pa nasooka abula ku bakadde be n'agenda mu yeekaalu n'ayigiriza abantu ne beewuunya okuyigiriza okujjudde amagezi so House of Prayer kati ekuti kubo lya kuyigiriza okulimu amagezi agasinga gabadde gamanyiddwa nga 29 omwezi guno gwennyini ogwa January lulibera lwa Sunday esembayo mu mwezi teekateeka ebbaasa ey'okwebaza jangu tulye keeke jangu tunywe soda jangu tusanyuke jangu tweyagalire wamu obanga ekoledde ate tujja kuba tetulina mu kisiibo tiwali kisiibo ekisibo kya nkeera ekisibo kya kubeerawo nkeera nga asatu kyekisibo kya February naye nga 29 kulya kunywa kucakala kusanyuka kwebaza mukama olw'amazaalibwa ga House of Prayer mu Uganda and the world at large. Amina. Wow. Daddy tweyanziza nnyo webale nnyo ebigambo ebyo byotuwadde akadde ko katudduseeko dda kamba siibulire wano nange bannaye musibe bulungi mweraba. The Lord's Prayer. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. In this manner therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive our sins as we forgive those who sin against us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Essaawa oluwera nnyo okumakya tuba tukutuuseka wooli w'okakkalabiza egijo kano ke kaseera ak'okuteesa mu program ekiteeso kyo. Teeseza wamu naffe mu program ekiteeso kyo oli mu program ekiteeso kyo.